Olwokubiri olunaku olwaleero tugenda kugutandikira ku ssomero erya Lubiri SS. Olunaku lweggulo twakulaze emboozi ey'omusomesa eyakakanye ku bayizi n'abakuba nekyaviiriddeko abalala okwegugunga 50 bwe batyo ne batwalibwa mu ddwaliro. Kaakati tukyaddeko mulimu ku ddwaliro awajjanjabirwa abamu ku bayizi abatwaliddwayo nga tuwayizaamuko ne Birungi Angel n'atubuulira bwe gwabadde ng'akadde kano agamba nti omutwe gwayisiddwa bubi nnyo saako n'emikono. Olunaku olw'eggulo embeera yasibe ya bunkenke ku ssomero lya Lubiri SS Erungujja oluvannyuma lw'omusomesa okukuba abayizi babiri ab'obuwala ne bazirika era ng'abayizi abali 50 basuziddwa ku poliisi nga bwe twakulaze mawulire gaffe ag'olunaku olw'ejjo. Olwaleero tutuuseko ku ddwaliro we watwaliddwa omu ku bayizi eyakubiddwa nga ye Birungi Angel ng'ono bw'ajjukira ebyabaddewo ayenguka amaziga. Omuwala ono ng'asoma siniya ya 6 agamba nti mu kibiina okwekalakasa gye kwatandikidde wabula nga ye teyabaddeyo olw'ensonga nti yabadde mulwadde kyokka yagenza okulaba nga amasannyalaze gavaako olwo abasirikale nga bakulembeddwamu Moses ne batandika okubakuba. Sikale yajja mu ddomu n'ankuba mu ddomu z'abawala baali twebase ajja ng'akuba abaana mu ddomu n'asika mu buliri ne mubuuza asikali kiki asikali n'ankuba ne omubiri n'ankuba n'omutwe kati embeera nga neebase nga mbeera mulaba. Mu kiseera kino Angela embeera gy'alimu tewoomya nnakabululu era ng'ekisinga okumuluma gwe mutwe saakati n'omukono ogwakubwa. Ne wasinga okunnuma omutwe wazimbye nawaneeno mukono neguneeno omukono wano kugwo. Wano wasinzidde n'asaba ekikwatako okulaba nga banoonyereza ku asikali amanyiddwa nga Moses eyabakuba emigga egitagambika. Asikali bamusibe asikali endomu asikali bamusibe endomu z'abawala n'atukuba. Stella Mwesigwa mama w'omwana ono ku nsonga eno agamba bw'ati. Kubanga asikali bwe yaŋŋamba nti agenda kumpa update bwe naddamu kuba essimu teyakwata. Kaakati era ng'omukulu tobula magezi. Finally ne ŋŋamba ono ngeri gy'atakwata essimu ziyabadde annimba, situation must be bad. Nenjiya ne muweereza message ne ŋŋamba kale engeri gy'agaanye okwata essimu katakyayagala communicatinga nange kamuweereze message nenjiya ne bagamba mwana oyo taata we wa UPDF n'olwekyo I'm contacting UPDF to help me for evacuating that girl asobole okutwalibwa mu ddwaliro. That was around 1:30 a.m. Kati shortly after I sent that message wayitawo eddakiika nga 5 ne bampeereza message ne baŋŋamba Angela wuno bamutwala e Mengo. Abayizi bonna bakwatiddwa olunaku olwajjo 56 bateereddwa era nga tukyasigala nga tweyongera mu maaso n'okunoonyereza ku bayizi ababiri abagambibwa okuba nti no baakubibwa omusomesa ng'essaawa zinaaliira ku musikoso mujja ba tubawulira ekinaddako. Mu ngeri emu mwennyamivu olw'omwana we okukubwa ng'ate atawoonyezebwa endwadde ezitali zimu. Naye omwana owange yaripootinga late. We were negotiating nti omwana engeri gy'alwalalwala abeere ng'aviirawa waka ne bagaana era yaripootinga late almost 3 weeks late nga bagaanidde ddala bagamba atayagala but they had done the registration nga tetulina we tusobola kutwala ate baana walala. Byasale Hakim, Sauti TV, Omunyo.